Ebya Allien skin si birungi era nga poliisi ekedde kumusalako oluvannyuma lw'okwefuula jjaaji n'atandika okuba nga akuba abantu ng'alowooza nti tewali anaamugambako. Ngalowooza tewali amugambako. Baganda bange, mikwano gyange, leero nno poliisi emuvuddemu. Abadde yeefuula nti ye kibanda, abadde yeefuula nti ye buli kimu, abadde yeefuula nti nno tagambwako era abadde agenda fuuka ekizibu. Eby'okubaakuba abantu abo abaana ate bagenda kufiiramu, abantu bangi ate bagenda kufuna obuzibu nga babuuza ani ali responsible, bagambe nti Allien skin. Allien skin abadde afuuse atakyagambwako. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza buli kimu kibaawo. Baganda bange, mikwano gyange, bingi bituukawo naye ate baganda bange, mikwano gyange, baganda bange, mikwano gyange, abantu abamu bajja kulowooza nti ebintu bya kusaaga, ebintu bya kuyisaamu buyisaawo, naye abantu abamu bajja kukijjukira. Bajja kukijjukira era bajja kukitegeera. Ffe weetuli era tubitunuddeko era tubatunuulidde. Allien skin ali mu kugenda kwe, ye alinga atabiraba, yeefudde omugezi, yeefudde yeefudde ategeera, naye twongera obajjukiza nti abantu bano Allien skin bagenda mu maaso n'okuba nga akuba, ajja tuuka one time naye abyejjuse. Yayinza olowooza nti nno birungi. Njalowooza nti nno byakola bulungi era bye bimutwala mu maaso. Naye baganda bange, mikwano gyange, ku lwa Uganda eno n'eggwanga lino tujja kulaba ani amukulembeze omutuufu era ani akola ebintu ebituufu. Ffe weetuli era buli kimu weekiri kigenda mu maaso, tukiraba. Allien skin era twongera omujjukiza nti abikole, naye akaseera ke kagenda kutuuka. Ffe wano waliwo omukulu ono yeekola ekitongo atugamba Allien skin anaatera okufa kubanga bage agenda kuba omuntu nga gavumenti ye mulimu, abikole ebbanga akikole one day one time bajja kujja nga bagenda kulya ye. Ffe tukubagambye, ffe tubabuulidde. Allien oli ku magenda go. Bano abakuwaga tebalina gye bakutwala, tebalina. Nebaza nnyo Allien skin balina kye baagemye, kibala kifuuse kijjolooto kirina n'amalibu. Buli lunaku ovuma Allien skin takuyitangako bayiza bamwalipira bulipizi gaali. Mwabukire tokota temamanya Allien skin yani azze kukola ki, alaga ludda wa. Mwabukire tokota nga namwe munoonya kawogo ne mumweripako ne mujja ne mulya amakoola gammwe ne mubologa ate kati omuvuma buli lunaku. Lwaki omuvuma buli lunaku nga takuyitangako? Talina bwe yakuwandika, toli muyimbi, toli ku gaali ye. Omuvuma buli lunaku obadde ovuma Allien skin. Mbadde netonda Bobi Wine, mbadde simanyi netonda omwana atunulanga enzige. Waliwo awo omwana omulala ayagala yejja ku Allien skin. Bannange feva esigala feva kino nkibagamba. Kati mulabanza banwanyisa wano. Mugamba omuzungu yagamba ki? Omuzungu yali agamba atya? Let people. Yes. Nze siri muzungu, that's fact of all. Saagala manyanzi bigaza bya mwana mmwe. Bye bikina byongamba. Ali awo buli ali nikyakola yalesa akana nnombo kadinga kazungu bwanako kalumba gudo. Babuzeeko nolo lugwe. Mwe bukunkumuka mmwe bwe mutezuule kumanya. Si buli muntu nti agenda okuyita wa alina kubuukira ku munne ate akakanya omuntu asooka. Ensiri ensiru yeebuuka mu bbanga ne yeetalira ku muntu, neraba omuntu gweri mu kwetalirako ng'akuba mu ngalo bw'ati. Nerowooza nti agiyimbira ttengerere. Nerowooza nti ali mu kugiwaana bwebuuka obulungi. Nerowooza nti ali mu kugipika nti weeyongera okubuuka by'osoose okubuuka binnyumidde. Naye ensiri eyo engalo lwe ziri sisinkana ng'eri mu masekkati gaazo bwe papa ne bagigattirayo, obulamu bw'ensiri eyo bugenda kukomaawo. Ensiri engezi yeyo eraba omuntu gweri mu kwetalirako ng'akuba engalo, n'ekimanya nti zino engalo si kasiimo,
wabula zino ngalo kitala ekyagala okunsaanyaawo era ne yeetegula mangu neevaawo. Singa okola ekintu ekitajjansa, singa okola ekintu ekikyamu n'olaba ng'abaali badde abasaale mu kukivumirira ate be bagamba nti okoze kituufu nnyo nobadde gambayo, obeera olina okutyamu n'okwegendereza ennyo nti lwaki abantu bano bakoze bwe bati. Abantu bano ne bwe balaba omuntu asonze munno olugalo bavaayo ne bakivumirira. Abantu bano bwe balaba social media ng'evuma maama wa Gravity omutujju bavaayo ne bakivumira ne bagaba bannange mulwane na Gravity maama ye mumwesonyiwe. Naye nze akubye omuntu feesi ye n'engifuula ng'ennukuta ya S n'engigoomya nti nze akubye omuntu ne mugongobaza to the extent nti tokyasobola na murecognizinga. Lwaki abantu bano bali mu kuŋŋamba nti nkoze kituufu? Ng'oli yavuma maama w'oli bagamba yakola kikyamu, ng'oli yasonga mw'oli olugalo bagamba yakola kikyamu, era nga bagamba wadde twawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi oba ne kampu za music mwe tuva ne tulemenga kusala layini baakivumirira. Naye nze akubye omuntu ne mufaananya akamenke bampagidde nga bali ku National TV, nga TV eyo eri regulated by UCC, nga UCC tekkiriza na kupromotinga butabanguko maka, nga UCC tekkiriza na muntu asooleza ku TV, nga n'ekigambo kumanyoko bakikwatira baba kigazaawo TV. Naye yona ze n'awagira nze akubye omuntu ne mugoomya ku TV ng'amuwagidde bulijjo avumirira n'asonze muntu. Oddangamu ku magezi n'okimanya nti kano kategu bano bali mu kuteekateeka nsi na kuwa bantu nsonga lwaki nnina okuvaawo, era bwe ndivaawo tekiribeera kyekango, tegalibeera mawulire, kubanga ensi baasooka ne bagiteekateeka nti mbadde neeyisa nti era buli anankaabira nga banzise agenda gamba maama Allien skin atulumye Allien waffe, naye ate naye abadde asusse. Kyekimu ekyali ku Moses Radio. Moses Radio baanoonya karakita emufaanana, ye karakita y'emu mwe baamuttira. Mulaba omwana oyo Allien skin kye yakoze bibaamu ng'abavubuka wadde kyasusse nnyo. Naye bano okujja ku TV ne balaga nti akoze kituufu ku TV y'eggwanga. On top of that, TV y'abalokole ng'obulokole butukubiriza okusonyiwa, obulokole butukubiriza obutalwesulula bye tutaaweesa, obulokole butukubiriza obutaabumbulula bye tutaabumba. Be bali ku TV be bampika baagala kunzitira mu kakodi ako. Eyo style yennyini mwe bali mu kumpikira mwe baagala okunsaanyizaawo. Y'ensonga lwaki ntandise nkugamba nti ensiri ensiru bwebuuka neeraba abakuba mu ngalo erowooza bagiwaana ku buuko oba bali mu kugiyimbira ttengerere. Naye engalo ezo bwe zinaasisinkana ne zigisanga mu masekkati gaazo, automatically ensiri eyo egenda kusaanawo. Njagala mwetegereze nnyo. Mwe mwebuuze lwaki omwana oyo buli lwakola ebikolobero poliisi temukwata. Mwe mwebuuze lwaki buli lwatomera emmotoka z'abantu temukwata. Lwaki buli lwakuba omuntu temukwata. Lwaki buli lwalumba omuntu temukwata. Lwaki akabinja ke buli kalumba abantu tebabakwata. Kubaawo we bamwagala okumusaanyizaawo. Nga kaakati bakyatuuma bujulizi, bakyatuuma bujulizi bamale bamusaanyeewo mu kakodyo ke kamu. Bayinza n'obutamukuba biyinja ne bamukuba essasi, then bw'amala okufa ne balyoka bamukuba ebiyinja ne bagamba nti abavubuka baasisinkanye ne balwanagana bokka na bokka, naye poliisi eri mu kukola kunoonyereza. Gwe weebuuze poliisi bagikutwalira mbu wasonze muntu bw'ati, ono atiisatiisa okunzigyawo. Omuntu yenna akola alipoota nti ono yansuubizza okunkuba, ono yansuubizza okunzita, obulamu bwange buli mu matigga, bamukwatirawo. Naye ono akubye ne feesi n'agigoomya bamulese.
eyatomera emmotoka y'omuntu ng'amusanze wakaawe baamuleka. Muganda wange ekyo tekiraga buganzi, ekyo tekiraga ttutumu, ekyo tekiraga ebakutya kubanga toyina mmundu bo bazirina. Tebasobola kulemwa kufuna nga bakwetaaze. Naye gwe weebuuze lwaki bakuleka. Baagala otuume entuumu ey'ebikolobero era bakulaga abantu nti ono bw'ati bw'akola. Bakulaga abantu nti ono bw'ati bwe yeeyisa. Tayimu bw'etuuka ng'ofiiridde mu mbeera y'emu. Ffenna tujja kugamba bannange Allien atulumye nnyo, naye ate Allien abadde asusse nnyo. Oba wano Allien aba asusse nnyo. Kitalo nnyo bannange, kitalo naye bannange abayimbi mulabire ku Allien. Bannange musuula amalala, mutuleka tukyabaagala, muleka obwana bwammwe nga buto. Kwegana ogenda nga bakulumiddwa, naye ate nga bagamba obadde osaanidde okugenda. Sobi, njagala mujjukire nnyo ennaku ze ezaasembayo ku nsi. Golowooza niyo muwangafu platform eyo n'agenda ku TV eri ruled and regulated by UCC. Nagaffe abantu bulijjo tubatuga. Ffe tuli babbi. Emmundu ngimanyi, akabaddi ankamanyi, ekiso nkimanyi. Kisinziira ozitowa kyenkana ki y'engeri mu enkuttira tebaamunyega. Sobi yafa atya era waayita bbanga ki? Ffe tukuuma ettaka, gw'oba oyina ettaka liryakulemera, nze ntema omuntu ku ttaka. Sometimes naakolanga n'obutambi obukakasanga bw'atema abantu ku ttaka bw'aba tagenze ku TV. Naye ng'ebigambo byayogera wallahi tebisaana mu public. Ng'ovudde ku public tebisaana kuyita ku mpewo naye ng'abyogera. N'abaana abalala ne beesiimisa nti oba bwe ndikulambe nga Sobi nantagambwako, omubbi tagambwako. Ate bano ab'ebyobufuzi abaagala onnunula eggwanga lyabwe basiiba mu makomera, basula mu makomera, babasibira n'ewaka waabwe. Kaakati lwaki sifuuka nga Sobi? Sobi yakola amawulire yatambula ku Soloti. Soloti eyo mugyegendereze ye yasinga osima Sobi nga bweri mu kuwaga Allien skin. Sobi baamukuba essasi eggomba ne bamala ne bateekako ebijambiya. Baamuttira mu kimufaanana. Era buli eyakaabanga yagambanga kooma woologe kayirigi, kooma woologe gwe, naye nga gwosa okunga nti Sobi yafa bijambiya. Ewafiira omuzira tewabula nsiitaano, Sobi yafa omu. Kaweesiro yafa n'omukuumi we ne driver we. Lwaki Sobi yafa omu ng'ate naye yalina abakuumi? Mu mateeka g'okukuuma bodyguard osigalawo otya nga boss afudde? Nga driver wa Kaweesi yava mu mutto gwe maaso gye yali atudde mini bodyguard we ajje yeebakire mukama we amutaase ekitaasoboka. Tiwaakiri yafe boss asigale nga mulamu, si lwakuba yali amwagala nnyo naye lwakuba nti eri protocol. Ogenda kuwansalinga otya nti boss yafudde gwe nnina okukuuma nze nkyali mulamu? Sobi yafa omu. Akabonero ak'essimbalala nti Sobi baasooka mumukuba amasasi, then ne bagattako ebijambiya. Buli omu n'agamba abadde asusse, abadde asusse. Bannanga abadde asusse, kibadde kisusse. Baasooka kumuwa platform. Muvubuka gw'enkulabula, bano boolaba abagamba nti wakoze bulungi tebakwagala. Bali mu kuwansi nsonga lwaki ogenda kuttibwa mu mbeera y'emu eyo. Kyokka ate bw'onattibwa bagenda kugamba abavubuka ebikoosi byasisinkanye, simanya Fiki Gaza, simanyanga n'ekyafango ni Solesti Mukalira ne balwana. Era okukakkana ng'obulamu bwa Allien tebulutonze, naye ng'akabinja tekannasinkanako. Bakutodde gye bakutodde ne bakusaanyaawo, then bo ne bafulumya alipoota nti wabadde mu kabinja. Njagala kikutegeezaako Museveni sifala. Museveni sifala. Museveni yateekawo akabinja ke bayita Wembule nga kakulemberwa by then Kano gundi Eri Kayanja emutundu ng'essaawa eno Major General
kubanga waliwo abayine emmundu nga balina obubinja. Museveni yali tanoonya mmundu kukwata ababbi. Museveni yali anoonya balina se ng'era bakkiririzibwamu nnyo. Bangi babattanga bawanise kubanga oda yali nti oyo bw'omusanga mukube gamusanyawo oli n'awanika ne bakuba. Ogende ku Zebula Mando. Zebula Mando yattibwa. Omanye ekissa abantu abo kubeera n'esse ng'era bawulirirwamu. Gobeere n'esse egamba abavubuka nti mugende mukuba oyo ne bakuba kubula kutwala bulamu. Ngolowooza nti Museveni takulaba era talaba ng'oli ditaminidi. Golowooza nti bano abalabanga ekibinja ky'abavubuka abakukkiririzaamu Museveni gana agalabanga amagye. Yensonga lwaki Olivia Lutaaya ali mu kkooti y'amagye. Yensonga lwaki Machete ali mu kkooti w'amagye nga civilian. Yensonga lwaki Muhoozi ali mu kkooti y'amagye nga civilian. Kubanga bayakiraba inti baagala nnyo omukulembeze waabwe Senta mu Robert Kyagulanyi. Kati ye Museveni buli lwalaba abakuŋŋaanye ng'era basobola okutwala oda y'oli nti gitwala. Era nga n'oli asobola bagamba nti bannange mbagambe kino ne bakikola. Bw'alemererwa okukwata ono ng'alaba amususseeko ensi ejja kuwaawaala ajja kukwata abamukkiririzaamu. Kubanga oli tamutunuuliranga muganzi just aba amulaba ng'omusirikale oba omuduumizi nga bano abalabanga abasirikale. Yensonga lwaki ne mu kkooti masho gye yabatwala naye nga abasivilian. Oyo omusajja tanyooma muntu alina sse. Oyo omusajja tanyooma muntu alina eddoboozi liduumira liswanoddwa nti genda okuba abantu bano eŋŋoomi ne bazimwokya bubi nnyo ne batuuka n'omugongo baza feesi. Oyo omusajja aba asobola okukiraba nti still okyasobola odduumira n'okwokya Kampala. Bwe watabaawo kikyukamu mmwe mutunuulire omwana oyo omwaka guno. Ate era otunule n'engeri gye bayinza omumusaanyaawo nti yeyo yennyini gye yayambala. By the way, bw'obanga ne karakita etajjansa gy'olaba nti tewoomera mu community gikweke. Otherwise eyo karakita yegenda okukusaanyaawo nga bwe yasaanyaawo Sobi, nga bwe yasaanyaawo Radio, nga bwegenda okusaanyaawo n'ono. Omanyi bano abasajja basooka ne banoonya kyoli mwe bayita. Bano abasajja balinga ow'olugambo. Ow'olugambo yeerimbika mu kkala y'ono gwazza okugeeza oli gwazza okugeya. Kyokka bwaddayo ewooli era n'ayambala eyooli ne bageyo nate gwe bava okugeya. Afaanana awo waagenza okugeyeeza. Kakati n'ono omwana bajja kumuyita mu ngeri emufaanana. Bajja kumuyitira mu karakita ye nga bwe baayitira mu Radio Moze. Amawulire gasooka ne galago buvuyo bwa Moze kukasuka laputopu mu swimming pool, kulwana na musirikale, ewandegeya, kuwemula, kuvuma interview oba bannamawulire ab'enjawulo. Time netuuka gwe yavuma mu State House. Kino nkiddamu era Washington okimanyi nti ebyo mulimba ensi tisimanya Troy yakuba radio nedda. Radio 2017 wamala ovuma Museveni mu State House 2016 Museveni yamutereka omwaka mulamba. Naye omwaka ogwo wallahi yamusindikira zi challenge z'otannalaba. Ng'ate waliwo n'abamawulire abalina ziripotinga. Radio alwanye n'omusirikale ne gawandiika. Radio asudde swimming pool, asudde laptop ya DJ mu swimming pool ku lumbe lwa Ivan Semwanga ne gawandiika. Radio akubye ono. Radio alumbye Edisendi n'amujja kwegamba obuvuyo bwali bungi nnyo. Era omwaka ogwaddako 2018 Radio teyasimatukawo. Naye abaakaabiranga Radio
nga bakaba bagamba naye bannayo redi abadde asusse redi lwabagava ku buvuyo nofa nga bakulumiddwa naye nga bagukusalidde kibadde kisusse obadde ogwanidde okufa nono omuvubuka wano bali mu kubateekateeka mu abawagizi be bali mu kubikira nsi bali muteeka mu sabbaawa erika buyesembogga gye yayimbako nti nze nekuba nkuteeke mu tageti wosobolera okundaba ono bali mu muteeka mu tageti mwe basobola okumukubira naye era nalabye ku TikTok eyo ne ku Facebook nga abeeyita ba defenders ba Fangoni nga basanyuka nnyo Lwa Fugyo kye yayogedde she is true Fangoni mother, a mother to support his son okubeera kavuyo bwatyo to be violent to commit attempted murder because this is attempted murder a mother to support the son's violence attempted murder case mama novayo nowagira omwana wo bana abajega olwokubanga bana abatuzanya bamanyi otuzanya ne bajja we got true Fangoni maza barayitira Fangoni maza ono omukazi ayina omutima gwa maama bananga yagalya ddala alien skin mukwano ezenduulu zoliko size zaaniriza abagenyi zikanga mubbi ezengalo ezikubirwa siza kubiibya siza kusensa siza kusiba bisenso kucheza bezina akusanga wakati wazo zijja kusanyawo senkubuge okuvaayo na supporting ekintu ng'ekyo ne bw'aba alima nta supporting nga full figure supporting senkubuge managing director ku Solod nakkiriza ebyo biyitewo nga n'ekifaananyi kyemu ekiri nolowooza nti babaagala nnyo babatenda nnyo babawaana nnyo era babakkiririzaamu nnyo kikube bijja kuyiga obutamanyiira bantu naye nga gwe gwagamba gwe bamanyidde bewakamanyiira tomooni bewakakakkanya tomooni bewakazala wa tomooni akuwagira okuwa omuntu empi ng'ate naawe wayitirawo mu mpi oba olina okwekuba mu ttooki tebitaala byolaba ebyo ebisinga tebiba bikugusa ku buwanguzi tebiba just bitangaala omumuli kyekiso ekisaanyaawo enswa obutaala kyekiso ekisaanyaawo enseenene si buli kitangaala kyolaba nkyebeera Passover nkyoba obeera otuuse oluusi ebitaala ebyo gwobeera nseenene nga byagala kunnyika mu pipa oluusi ebitaala ebyo gwobeera nswa nga byagala kunnyika mu nvubo nodde wakaawo ne weebaka n'ogadaala oti bantya kati bampulira bantya bampulira awo we bakuttiira we basobola okukuttira kizibu okusanga ggoonya efiiridde ku lukalu zitera fiira mu mazzi omanyi bwe twogera ebigambo bino abandi bagamba tetwagaliza era tetwagala baana abo naye nga gwe muwagizi wa Allien skin ebigambo ebyange byenjogedde n'ebya full figure golowooza biriwo ebiyamba Allien skin tuve mu bino ebyokuuma erinnya muganda wange ebyokuuma erinnya likuuma mulamu obulamu bwe businga kuba bwe bwaleeta erinnya ku sayidi y'okkuuma erinnya nnyinza okuba simusupportinze ng'ebya full figure bye bimusupportinze but ku sayidi y'okkuuma obulamu oyo omwana ebigambo byange bikulu nnyo Allien kirungi okubeera n'abakuumi naye byanjawulo akabinja n'abakuumi sigaza abakuumi weesaleko obubinja mu bubinja obwo musobola n'okufunibwamu agenda okukusaanyaawo
kuba oli munafu naawe okimanyi abo bonna abakwetoolodde bakusinga amaanyi mu bubinja obwo bw'olina mulimu abajja okuweebwa emmundu bakwekubire bamale beekuba ebiyinja tewali musirikale ajja kujja kukukuba abo bennyini b'olina be bajja okukusaanyawo nga be batumye ate yatta ikyuli yava wala eyali amusemberedde ye yamusaanyawo abo b'olina abakuyita anko ye ssebo oyogedde mwe muli abajja okukusaanyawo nze nabeerako omugagameero eyo naye nga lasita ne bwakuba olubi lutya yekolera kano kali katya mulongo wange okubye eno ne bweba temuli mulongo wange okubye eno kubanga omwagalamu ez'akatogo osavaivinge tagenda kukufunamu kituufu kyokka kyokulaba bano ababeerako buli lwokuwa omuntu agamba lasita tugalina amawulire frontal page zonna ziri kuffe lasita kabadde kakutteyo manye ennaku zino mumuyita kibanda kakutteyo kibanda kakutteyo okakoze kati bonna bagenda kukutya mukwano ekyo bakiyita kweteeka mu sabbaawa ky'oli mu kukola ekyo kyokola sobi kye yakola era kye yafiiramu oba kye bagamba ensi nti kye yafiiramu ekyo kyokola sobi kye yakola bwe twogera bino abawagizi bammwe batulumba oyasama ki otunulanga ezzike mukwano nze bw'ofa mbaawo radio bwe yalumba Edward Sendi ku Lafters nakeera ku Sapiensi kubyogerako buli essimu eyakubwanga mu pulogulaamu eyo ng'envuma kwekolero yasaamirira ki otunulanga ezzike bwe yafa nze navaako ki bwe yafa saalina mu ggwanga nali eyo godoyigo buli kimu kyasigala okukejjendi byasigala bitambulanga bwe nabibala naye gwe omuwagizi we gwe wannyogoga kitegeeza nti bino bye twogera tetubyogeza bukyayi tuyamba oli naawe omuwagizi oleme kwennyika kyokka ate gwe omuwagizi sikusaasira nnyo kubanga gwe omuwagizi okola gwa kupika olinga omusaabaze alinnya takisi ya mwami kato naye ne lwetajja ku luguudo tagimiisinga wabaawo endala eriwo bwegenda mu galagi teyeebuuza emmotoka ya mwami kato yafudde ki bannange twesondesonde tugikozesa alinnye etambula kuba naawe yo si ebadde esooseko waliwo ezaaliko omuwagizi ofa ye n'alya emmere n'anywa caayi n'anywa obuugi ebintu byonna bisigala nga bitambula kyokka ate ggwe omuyimbi bw'oba ofudde maama wo taddamu funa sukaali abadde bakudipendingako abaana bo basigala mu nnaku nga ye omuwagizi eyakuwaganga ababe basoma ng'omuwagizi eyakuwaganga nnyina anywa sukaali n'okumuzimbira yamuzimbira bw'owuwa omulese mu muzigo ezisudde banja wazibu enduulu teziwaana zizuulamize zimala zigiropeera wulirizanga nnyo kadongo kamu oyo ffe tuwuliriza kadongo kamu ne mugala tuli basiru tuli bafala tuli bakadde naye omusajja yagamba enduulu tewaana era eyolekamize kyokka ate yeegiropa kyekiri kye natandise nakyo ekyabafuulufiga tebali mu kuwaana bali mu kuzuulamize bagiraga ensi bawe ensi ensonga lwaki ogenda kuttibwa nze nkulayirira we watabaawo kikyuka omwaka guno waliwo possibilities abasajja bano kuttira mu mbeera y'erimu waliwo ajja okujja nsiriwalireko anvumi
yeyo embeera ebigambo byebyo omukulu Allien yefudde jjajji wa kuno n'ekitongera omutegeeza n'omujjukiza nti bino byonna ajja akubisasulira. Bagamba nti gakuweebwa munno era yonna atayagala magezi kuva mu magezi g'abalala nga yefudde kiwagi yefudde sseggwano tuyinza omugamba nti ajja kiwuliramu kubanga omuntu atawulira nga mumusomeseza ebbanga naye ng'okuwulira kukyali kuzibu gy'ali toba tolina ky'omuzzaako okuggyako omugamba nti omukwasiza Katonda amusaasire amulungamye ate abeeko ekyenjawulo kyamutuusaako n'okumutegeeza nti si yasoose okukolera gavumenti ya Mwai Museveni ate si yasembyeyo. Tulabye bangi nnyo babikoze ne bakomekerezaawa tewali. So Allien beera mwegenderevu.